atenga gwo wogana sibyakozenga ne bachali bokwe bino bitu bya mafia so byadala nawe biramu kati mbono oloza mbono byawedde gukwa bwe gutyo oyine ogende ngoseka sinzo gosokuba nena akavuyo na ulira radio ngagamba yebuza pala uzasinga mbade dawa nali bayisemu kati pala sogenda kulabisibwamu afya system aboyi bange muna bade baloza mbo mwana naba disappointing mu stand boy bya dala assistant mwana amugetufuna ye Alien Skin ne mukyala we betondedde Palaso akatambibwe ntyo kengendo okubera nga mwana tu nkuzanyira nkusaba o subscribing gwe atanaba nawe atanaba kulikinga video eno gena maaso bwoti oberenga ogilaikinga. Nze girlfriend wa Alien mbadde nsaba mutwegayirireko Palaso atusonyiwe. Tubadde tujja bafuuyira bataddewo kafyu ngiriza gwe girlfriend wa Alien twataddewo kafyu tujja balumba owulira twogera wano oba poliisi ewulira twakiriza batusonyiwe fenna tutidde eno abamu nze nina kyali wange abadde ali eri mu bafuutu soja bafuutu bigere yali ali girlfriend wa Alien iye ne tutidde papa Alien akaaba mwagala Palaso akole ki atusonyiwe tuli eno ne papa akaaba yakkiriza bami mutusonyiwe. Okay kati ekiteeso tamala okiwulidde kituuse eri mukama oba sekyo tugenda kujja tumwetondere. mwagala kwetondera Palaso nga family mubivuddemu iye tubivuddemu tuwanise papa akaaba ne bona ne bakamando madogo bonna bakaaba no era ogwo mutugambire ko akolina following nene mugambe twakkiriza temujja kuddamu kulumba Palaso tetugenda kuddamu era wabayina ategeke ewantu tujje twetonde ffenna ne papa katolo mujja nani tujja ffenna nga babeera ku Fangoni nga fulufiga agenda tukulembera ne papa ali yo embeera yo bwetyo bweri sides eyo mboyo ye girlfriend wa Alien Skin ategezeza mbu tebakyafuna ku mirembe anti buli kaseera babeera mu dduka buddu bawulira akakona ku gate nga balowooza Palaso akomyewo mu party 2 mukyala yoyo avuddeyo naye nga ayinza okubeera bebana abaana abasaagira ku TikTok nga si kituufu nti ddala mukyala wa Alien Skin. Kankwogere n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere maaso. Lwaki temukwata Palaso? Mangambi yadduse. Mwali yadduse yayiseewa. Mwali mwagala kungamba yali waggulu w'amateeka. Oba ye wa kitalo nnyo family nayo ki yatufuuka President kwali kati mugambe directive butereevu. Eggwanga siri akaliyoki baba kwata bakozi b'effujjo baba punishing olumboota ne Jambia makaga munno notoka mana Jambia obwongo bone mugamba nawe ejjirako n'akafeesi nga bakalaba ne batako makolo akafeesi nomala okutematema noyasayasa wali abaana b'abanno maama w'abanno bavubuka banno busungu nabakisitani kyabakulinya emizimu kyejjo gikutusako ekyo nomala oko ne mukoleeza akabiriti kuwaza amasanyalaze zemuna bezitanga nawo emmotoka eze ziri awo ozadage nako kyebyalo bimeka kati nongini neibawo anti yandiokeze byalo bimeka ne logo dio ali awo just njagala mu kirowooze ko bulowooza bandiokeze byalo bimeka
Uganda security kine kintu mukijjemo okulowooza nti oli wanjawulo nnyo wa kitalo nnyo kuba muyimbi wa NRM ne Muganda e Chameleone bayimbira NRM ebyo bekuusakuusa ku Bobi Wine tebabangako bannuupu abo si bannuupu so sima lwaki buli kyakali ebeerawo baagala okwekuba ku nupu bine biyinga mazima kyo mu Uganda okaaba bwoseka fulufiga huyo angasaba police ebere nga egenda maaso n'okubeera nga eteekamu obwangu mu kubeera nga bwetyo ekwata omuyimbi Palaso kwegamba Alien Skin okera kumacha nakole fujjo nakuba abantu ab'enjawulo kiryokke naye ate Alien Skin kikyamu nnyo omuntu ogenda naye n'amukolako effujjo mu butuufu mu Uganda okaaba bwoseka ekyo kyo ky'ekyamazima kubanga okusinziira ku fujjo Alien Skin lyakoze okulaba nga abantu bavaayo ate baberenga basindikiriza polisi okwata oyo yakoze fujjo kwa Alien Skin naye nga Alien Skin fena tumumanyi nti ye nannyini fujjo ye muntu akyasinza okubeera nga asabulirawo atambula n'abayaya abakubirawo tebaagala mmanyi oba olyani bakubirawo okubanga essaawa eno gwe bali mu kulwanirira bakwata ate yamukozeeko effujjo mu butuufu mu Uganda okaaba bwoseka embeera yo bwetyo bwekyali naye kankongereyoko n'akatambi President Museveni nkukubira omulanga singa eggwanga lino lewalwanirira lituuka ku levo gye liriko mu bavubuka ng'omuntu akwata ejjambiya lipo najja n'atematema munne mu nnyumba n'ayiwa ennyumba nnamba n'akuma omuliro ku mmotoka nga tabaliridde na waya z'amasannyalaze ziriawo ng'asobola okwokya ebyalo 5 poliisi n'esirika busirisi security ne musirika muliko akabuuza security muliko akabuuza ensi ekyabeekengera nnyo ati bagamba police ingira mbya baganga star what do you mean what are you talking about what do you mean nga ne police chovola tosobola genda mu court nga toyise ku police nginda kukolera mu kutishwa nabadde nkyanyanjula what do you mean no way no tatusobola kukkiriza ggwanga alina security ngo omusajja agamba yagenda mu nsiko okulwana ne muntu n'agamba nti security yo future tebalupa ku police where is security in the future ku mukutu jika media kukyali kusaba subscribing atanaba nawe atanaba kulikinga video eno genda maaso buterevu oberenga mwana tu oji likinga embeera yo bwetyo bwekyali side zeeyo mukyala Jennifer Fulufiga kansubire mu bigambo byosobodde okubeera nga mwana tu omwewulirirako talina kyayogedde kyamaanyi nnyo okujjako okubiriza poliisi okubeera nga yenyigira mu nsonga zino era ekwate Palaso mbagirawo jjukira gye buvuddeko wabaddewo ebitambula nti Palaso ali mu kunoonyezebwa era nga kituufu Palaso yandibanga mwana tu ali mu kunoonyezebwa era essaawa yonna omusajja oyo bamukwatirako yanditeekebwa emabega w'emitayimbwa okusinziira ku force gye bamutaddeko omusajja oyo bamukwatirako wonna agenda kubeera nga asibibwa era avonaanibwe naye gwe ng'omulabi njagala ogende mu comment section obeere nga otubuulira golooza okwata Palaso kye kisaanidde okusinziira ku fujjo Alien Skin lyazzenga akola n'ebintu bye tuzze tuwulira byazzenga akola ddala mu butuufu Palaso yakola bubi okubeera nga yakola ekintu ekyo kye yakola era kyetaagisa okubeera nga Palaso akwatibwa olw'ekintu ekyo kye yakola genda mu comment section bw'otyo obeere nga mwana tu otuwa endowooza yo kubanga oli gwe bakolako effujjo yakyasinze mu bakozi b'effujjo mu bayimbi bonna yakyasinze okubeera n'effujjo era abantu bangi nnyo babadde bavaayo nga bakonda eminga effujjo lye emabegako eyo effujjo lyazaakola libadde lyanjawulo nnyo nga bwera buli lwakola effujjo abantu bagamba lwaki omusajja ono tebamukwata lwaki omusajja ono tebamukola bwe bati nga ne poliisi etunudde butunuzi kakati alina effujjo lyakoze naye muyimbi munne n'abyenyigiramu n'amutabukira naye n'amukolako effujjo kati awo waliwo buzibu kira buzibu ki oba bugenda okukwasa Palaso genda mu comment section tubeere nga ensonga eyo tugikubaganyaako ebirowoozo bwe bw'otunatunulamu olaba nga ddala Palaso asaanidde okubeera nga akwatibwa oba kiyakola kyali kisaanidde omuyimbi oyo Alien Skin kyali kimugwana genda mu comment section obeere nga bw'otyo
otuwa endowoozayo naye ng'embeera yo bwetyo bweri esaidizeeyo nga nkugjeeyo ko katono ewa Alien Skin ne Palaso kankutwaleko eno katono nnyo. Gwe Full Figure Masira yogera endagaano gye baŋŋambye okukola njagala okukulabula gwe kikazi gwe kiwala gwe Masira gwe toddangamu kummanyiira okitegedde bulungi gwe kiwala gwe kiri kyembizzi nze sirya mbizzi okitegedde bulungi toddangamu kummanyiira nze sikutumangako wa Museveni kugenda kunneetonderako nti bansonyiwe emisango saagiza waleeta ssente mu kkomera miliyoni 5 nga bakuwadde mission wali oyagala nakunkwata era ndi mu nteekateeka ewandiikira kkooti omusango guddeyo mu limandi tuddemu tuwoze baleeta obujulizi obukakasa nti nalina ttanka y'amagye ebyo ebyakuleeta n'owooza mbu simanyi nakuwadde akasawo gwe kiwala gwe njagala onneesonyiweze nnyina omukazi saagala onneegwanyize nvaako nviiraako ddala gumalaaya guno gugenda ne gukutabula Full Figure atasobola kuwandiika wadde erinnya lyo odde ku bantu obamanyiire gwe ekisiraani toddangamu kummanyiira gasiyawumbwa ekiwala kino oba kyabaaki ye mukulu Saanya kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako talina kigambo kiwoomu kyonna eri omukyala Jennifer Nakangubi Full Figure amulinako obusungu bungi nnyo obusungu buyitirivu nnyo naye bannange omwaka nga tugutandikidde mu sipiidi omwaka nga gutuvuga sipiidi omwaka tugutandikidde mu ntalo eno Palaso Alien Skin ate eno Saanya Full Figure nani ne Honorable Minister Balaam ate eno General Muhoozi ne Bobi Wine kwegamba entalo zifuuse entalo omwaka gwo tugutandikidde mu ntalo ne General Muhoozi ayina byayogedde yayise ku Twitter ye nga bulijjo n'abaako n'ebigambo bye yayogedde ate era ne Bobi Wine n'amwanukula ngenda kubeera nga kuleeta mu katambi akagenda okubeera nga bwe katyo kaddako Saanya yasazedde eddiiro lwakuba tebannamwaniriza gye yazze yasazedde eddiiro nadda mu Nuupu ajjukira avuddemu NRM naate nga mu NRM gy'abadde abadde ayogerera Nuupu amafuukuule abadde ayogera ebigambo bingi nnyo era simanyi oba mu Nuupu bali wiringi okumwaniriza otherwise ebigambo by'abadde ayogera bingi nnyo nga bw'okiwulira to the extent nti tasaanye kubeera nga yeesigibwa kibiina ekya National Unity Platform ebigambo nno nga bw'obiwulidde ebyo byonna abyongera kakasa nti ddala Kyagulanyi aliko amafuta yafukibwako amafuta ga Mukama Katonda abantu bali mu kwekuba bokka na bokka ovaayo n'olumba Kyagulanyi oba n'obaako ne by'omwogerako n'omusibako propaganda yenna ye n'asirika ndowooza n'asaba kuba twalaba ne tweet gye yateekayo ng'agamba ekyamazima essaala ekola ndowooza n'asaba bw'asaba byonna bitandika gootaana byokka na byokka kati bano baali kimu Full Figure ne Saanya baali kimu nnyo era ebigambo oyo omwami Saanya byayogera ku His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi mazima ddala bw'obiwuliriza osobola okutya ensi bw'owuliriza ebigambo byayogera luli n'ebigambo byali mu kwogera kati obuusabuusa namu n'ogamba Saanya ono yandibanga mwanatu alina ebigendererwa ebirala ebimukomezaawo mu Nuupu essaawa eno era singa ekibiina kiba kigezi kyandibadde omwami ono tekimukomyawo okusinziira ku bigambo by'abadde ayogera emabega eri ne byayogera kati ng'alaga ayagala kudda mu Nuupu mazima ddala bandibadde tebakola ki bandibadde tebamwesiga abalala bali mu kubeera nga batenda Bobi Wine obulogo nga bagamba baaba ka Bobi Wine kasajja kalogo nnyo tosobola kubeera awo tosobola kalwanyisa n'olowooza nti osobola okumalako era okalwanyisaayo ebbanga ttono nnyo okukakkana nga kakumezze nga tekakwogeddeko tekalina kikakukoze naye ogenda olaba nga kakumezze mu ngeri yaako abalala bakatenda bulogo kasajja kamaanyi kyo kyekyamazima naye ng'embeera yo abwetyo bweri ebigambo bya Saanya kansubire musobodde okubeera nga bwe mutyo
amubyewulirirako. Talina kigambo kyonna kiwoomu eri omukyala Jennifer Fulu Figa. Nesaanya amanyi ng'akozesa mangi. Okusinziira ku manyi Saanya g'akozesa ng'avuma abantu bali ate ng'abamanyi balina bye basobola okumukola. Ekyamazima waliwo kaakabuuza. Waliwo akabuuza ku Saanya ono era singa kisoboka yandibadde teyeesigibwa kudda mu kibiina ekya National Unity Platform. Nkusaba ogende mu comment section gwobere naawe nga ompa endowooza yo gw'osuubira Saanya ono baddemu bamwanirize mu kibiina ekya NUP oba bamuveeko bamwesonyiwe. Naku olweggulo twawulidde Jennifer Fulu Figa ng'agamba Saanya bamusindise ku mission. Tetumanyi oba yadde ayogera bituufu oba byabadde bya bulimba. Yabadde ategeeza Saanya nti tonteeka mu bintu byo, kola eyo mission eyakusindisizza okudda ewa Bobi Wine. Ekitegeeza nti Saanya ali ku mission era alina mission gyateekeddwa okubeera nga aggusa. So nsaba ogende mu comment section obeere nga ombuulira ddala omwami Saanya oyo yasaana okuddamu ne yeesigibwa n'asonyiwibwa ekibiina ekya National Unity Platform era n'akomezebwawo mu bafoot soldiers ab'ekibiina. Genda mu comment section bw'otyo obeere nga mwanatu ompa endowooza yo ku Mukutu Jika Media kw'obadde subscribinga atanaba. Kale mubeere bulungi, mweraba.